nga tali mutulo nga tali mukwonoona naye nga asoma Qur'ani ali qiyamul layl wannaasu niyam nga abaala beebase nga ali ku adhkar obanga emusanze asaddaaka obanga alina ensonda ye mwatudde ali ku dhikir asaba olw'embeera Allah gyamuyisizaamu olw'obukulu obw'ekiro ekyo غفر له ما تقدم من ذنبه الله سبحانه وتعالى naye agenda kubeera nga amusonyiwa ago amadhambi ge yakulembeza okubeera nga akola. Ayuha almuslimun, baganda bange ebitiibwa abasiraamu, tukkirize tutegeere nti nno omwezi gwa Ramadan mwezi gwa njawulo nnyo. anna allaha azza wa jalla aidan mazima ddala ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yuftah fihi abwabu aljinan. Allah omwezi ogwo agenda kuggulawo emiryango gy'ejjana. wayughlaqu fihi abwabu niran. Allah subhanahu wa ta'ala mwezi ogwo aggalewo emiryango gy'omuliro. tayagala muddu we musiraamu yenna ate abeere nga yeetaba mulimu gwonna okugenda okuba gumuyingiza omuliro. wayusaffadu fihi shayatin. Allah subhanahu wa ta'ala shaitan agenda kubeera nga ate azisiba oba agisiba erime kubeera nga ebulankanya abaana Adamu. kama thabata fi sahihain, era nga wekiri mu bitabo betujja mu hadithi ate nga ntuufu Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba idha jaa Ramadan, Ramadan webeera ngezze abaana Adamu mukimanyi bulungi abaali bagiyiseemu ku Ramadanaati ez'enjawulo. yagamba idh jaa Ramadan, Ramadan webeera ng'esembedde futihat abwabu aljanna, emiryango gy'ejjana Allah subhanahu wa ta'ala agyagala, yani Allah agiggula. lwaki? abaddu be abalumu enjala bayingire, abaddu be abasaddaaka, abasiibulula bannaabwe, abayunga oluganda, abo bennyini abettanyira mu salatu tarawih, abaddu be abeenenya. Allah subhanahu wa ta'ala asobola okubeera nga abayingiza ejjana. wa ghuliqat abwabu annar, ate Allah subhanahu wa ta'ala n'alagira malayika ze nti zibeerenga ziggalawo emiryango egy'omuliro. wa suffidat shayatin, Allah subhanahu wa ta'ala ate shaitan n'abeeranga nazo alagira babeerenga bazisiba. lwaki? zireme kubeera nga zibulankanya abaddu ba Allahu tabaraka wa ta'ala. anna Allaha fi kulli layla minhu utaqa'u min an-nar, kiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala mu Ramadan alina abaddu be yawandiikako omuliro. Allah n'abasonyiwa n'abajja mu muliro n'abeera nga ate abateeka mu jjana. olw'ensonga Allah aggalawo emiryango gyayo muliro naggulawo emiryango gy'ejjana. wa anna siyam Ramadan, mazima ddala omwana Adamu yenna anaasangibwawo guno omwezi gwa Ramadan gwe twolekedde sababun litakfiri dhunub, gugenda kubeera nga gufuuka ensonga Allah subhanahu wa ta'ala okubanga amusonyiwa amadhambi. sa Allah subhanahu wa ta'ala asonyiwe ebikuutizo byaffe. allati sabaqatuhu min Ramadan alladhi qablahu, ebyo ebikuutizo bye yakola ng'avudde mu Ramadan ewedde wonna wakabanga komaze pa ku Ramadan eno. Allah subhanahu wa ta'ala abikusonyiwa idha jtunibatil kabair, obeeranga teweetabyemu abo abakola ate emisango oba madhambi amanene. mathalan ashirk, okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala. igwe toli mu abo Allah bagenda kusonyiwa okujjako nga emirimu egyo emibi ogyewaze. wa kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, ombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kana yubashshar ashabahu, yali Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yali asanyusa basahaba be. yubashshir ashabahu,
yali asanyusa basahaba be biqudumu Ramadan, olw'okubeera nga boolekedde Ramadan, nga Ramadan yatuuse, ayina ebigambo bye yabagambanga. Bigambo ki? Faqaana yaqulu lahum, yali abategeeza ebigambo bino wammanga, qad jaakum shahru Ramadan, basahaba bange mumpulirize bulungi, mazima ddala omwezi gwa Ramadhani guboolekedde, omwezi gwa Ramadhani guzze, shahru mubarak, mwezi gwa mikisa, mubeere nga mukoleramu emirungi, mukoleramu emirimu emirungi, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga abawa emikisa. Iftarada Allahu alaykum siyamahu, Allah subhanahu wa ta'ala abawandiiseeko era abawandiikako kyafuuka kyatteekwa gye muli okubeera nga mugusiibwa. Wa yuftah fihi abwabul janna, omwezi guno ogwa Ramadhani okugenda okujja, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuggulawo emiryango gy'ejjana. Wa yughlaq fihi abwabul jahim, Allah subhanahu wa ta'ala ataggalewo emiryango gy'omuliro. Watughallu fihi shayatin, Allah subhanahu wa ta'ala ate shaitan abeerenga azisiba, zireme kubeera nga zibabulankanya. Bwatyo Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bwe yabeera nga abategeeza n'abagamba nti Ramadhani iktaraba lillahi alhamdu wal minna, mazima ddala Ramadhani eno esembedde, muyina kukola mutya? Mutegeere nti nno shahru taa, mwezi gwa kutya Allah subhanahu wa ta'ala, shahru al-ibada, mwezi gwa kwettanyira mirimu mirungi. Wal ibada ismun jami'un, linnya libuna likulli ma yuhibbuhu Allah, ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala, byonna Allah byayagala. Wa yardah, era nga embeera nga mbikoze, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubasiima. Al-Zahira, byemukola nga mwekwese ne musiibulira abantu nga temwagala bamanye, wal-Batina, naye mukola nga muvuddeyo mwennyini nga musiibuludde abantu mu nnyumba zammwe era nga mugase, yani nga mugase n'eŋŋanda zammwe. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'agamba nti nno shahrul maghfira, omwezi gwa Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga asonyiramu abaddu be, mwezi gwa kusonyiwa. Wa shahru salatu tarawih, mwezi gwa kusaliramu sala ya tarawih. Wa shahru ijtimai al ahibba, mwezi gwa kuŋŋaanya ba mikwano, ne tubeera nga tusiibulukuka wamu nabo, ne tubeera nga tusembeza abaana Adamu, ne tusiibulukako nabo, nabeera nga ate tebagenda kunoonya kyakulya nga kibakaluubiriza, wabula nga bagamba nti la, tuyinayo tugenda okuba nga tusiibulukira. Ala inna ahsana alkalam wa ablagha an-nidham kalamu Allahi al-malik al-aziz al-allam, kama qala ta'ala fi al-kalam إن الدين عند الله الإسلام. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. توبوا إلى الله التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله الواحد الديان، خلق الإنسان وعلمه البيان، ثم الصلاة والسلام على خير إنسان محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، أي بتيبوا ngatumaliriza tutegeere nti tuli mu mwezi ogwa Shaaban, omwezi gwe tweteekerateekeramu okubeera nga tuyingira omwezi gwa Ramadan, omwezi Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam gwe yabeera nga naye yeteekerateekeramu ayingire
ومwezi gwa رمضان ونحن في شهر شعبان الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم تولي mwezi gwa شعبان ogwo nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam gwe yogeramu ebigambo bino wammanga yughfaru an-nas anhu Allah subhanahu wa ta'ala asonyiramu abaddu be balabanga bagonvu era nga bamutya era nga betefutefu nga betekedde Ramadan. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ebigambo bye yabyogeranga basahaba babiteekanga mu nkola. Gendako mu nsi ez'enjawulo, gendako mu United Arab Emirates, gendako mu Qatar, gendako mu Bahrain, genda e Makka oba mu Saudi Arabia, genda mu nsi nga Aljazair, genda e Maghribi wano Morocco, genda e Turkey, genda e Tunisia. Abagenda okusibula abaana Adamu bamaze dda okukwata shari'i zaabwe, streeti zaabwe, nga bagamba okuva wano paka wano yenze agenda okusibululawo, era nga n'amateeka kimanyi, era nga ne poliisi ekimanyi, era nga balina abakuumi abagenda okukuumawo ng'abantu basiibuluka abategeera obulungi obuli mu Ramadan. Ne mu Uganda eri abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala be yawa omutima ogwo batandise dda okusitookinga emmere, omusuubuzi asitookinga maali, naye batandise dda okusitookinga emmere nga tebajagala mu magoba wabula nga ginoonyaamu mpeera wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ebibiina ebyenjawulo ebyegattira awamu byatandise dda okubeera nga bikwata kasente kaabyo biddize ku baana Adamu. Mujja kuwira program ezigenda okubeera ku MTN olw'ensonga biidhnillahi tabaraka wa ta'ala bamanyi okubanga bategeka iftar program n'ebisigadde insha Allah nga mujja okubeera nga biraba. N'abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala ab'enjawulo bayinza okubeera mu masjidi eno oba mu masjidi endala bemumanyi obulungi, tebaagala kubanga aboogera naye beteekerateekera guno omwezi babeere nga ate bambi bafunamu empeera. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba guno omwezi Allah subhanahu wa ta'ala agusonyiramu abaddu be. Wa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba kama ballaghana fi shahr Sha'ban, nga we yatusiza mu guno omwezi gwa Sha'ban, ayuballighana Ramadan, era Allah tumusaba atuse mwezi gwa Ramadan. Wa ayaj'alana wa iyyakum mimman adraka Ramadan fasamahu wa qamahu. Sa Allah subhanahu wa ta'ala atufuule mu abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala bagenda osanzaawo omwezi guno, yani omwezi gwa Ramadan ogujja tugusiibe ate tusobole okubeera nga tuyimirira mu salat tarawih wa qiyamul layl. Wa akthiru, ab'ebitiibwa tubeerenga tuyitiriza, thumma akthiru, ate tuyitirize nnyo min at-ta'at mukubeera nga tugondera Allah subhanahu wa ta'ala fi hadha shahru Sha'ban, muguno omwezi gwa Sha'ban. Limadha huwa shahru isti'dad lidukhuli shahr Ramadan, gwe mwezi gwe tweteekerateekeramu okuyingira mu mwezi gwa Ramadan. Hadhihi dunya rihlata qasira, mazima ddala eddunya gye tulimu lugendo lumpi nnyo, naye we twolekedde wanene. Tosobola kubeera ng'obuuza baafa kye baliko, wabula tulina kwebuulirira ate tulongoose. Fil khitam, my dear brothers and sisters, our sermon for today was all about Ramadan program. Let us prepare ourselves for Ramadan. Anna Allah tabarak wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala told us that let us recite the Holy Quran in this month of Ramadan. What is Quran? Do you know Quran al-Karim? This is the holy book which was revealed to Prophet Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam through angel Jibril. Allah subhanahu wa ta'ala is the one who wrote that book. If you recite it, Allah subhanahu wa ta'ala
will reward you. And this Quran al-Kareem was revealed in the month of Ramadan. Let me give you the easiest way of reciting this whole Quran, and you complete it in only 3 days. We have 5 daily prayers. You can recite only 10 juzus after Salati Subh. Make Ramadan your public holiday. Recite only 10 juzus or 10 paras after Salati Dhuhr. Recite only 10 juzus after Salati Al-Ish. Salati Al-Asr. You can complete the whole Quran in only after 3 prayers. Subhi, Dhuhri, Asr. If you cannot manage that, try to use this method. Recite only 2 juzus after Salat Subh, 2 juzus after Salat Dhuhr, 2 juzus after Salati Al-Asr, then Maghrib and Isha. You make 10 juzus per day. Then next day, you'll make 10 juzus, and the other day, you'll make 10 juzus. Those are 30 paras. Let us recite the whole Quran if we need to enter the paradise. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for us. Let us utilize the chance we have on earth. Let us utilize it in a humble way, because Allah subhanahu wa ta'ala will ask us about this Quran al-Karim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب الخلفاء خصوص منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم بارك لنا في الشعبان وبلغنا رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير العلم وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلواتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا والوالدين ووالديهم وارحمهم كما ربونا صغارا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.